abamu bamita siriimu, abalala bamita mukenenya, abamu bakozesa erinnya lya AIDS, abalala bakozesa erinnya lya HIV. Naye nga bw'okyogera abantu bangi bakitegeera. Wano waffe mu ggwanga lyattu Uganda oli bw'ayogera AIDS otegeera, bw'ayogera HIV otegeera, bw'ayogera siriimu otegeera, bw'ayogera mukenenya otegeera. Eggwanga lyattu Uganda gwali biseera bya myaka gya 8 eyo otandika okulaba abantu abafa wano mu ggwanga lyattu Uganda, naddala mu bitundu ebyali ebyeraakaayi. Bantu bangi baafa era ng'endowooza yali nnyo ku ddogo nga bagamba nti oyo aka baamuloze, oyo aka yafunye obuzibu bulalalala. Naye ebitongole bingi ebivuddeyo ne bijja okulwana okulaba nga obulwadde buno obwa mukenenya bugenda mu maaso n'okuggwaawo. Omwaka bwe gwali 1988 era ne bakkiriza nti y'emyaka nga 33 bwetwogerera ku ssaawa ya leero ne bakkiriza nti buli 1 December bajja kuba bagenda mu maaso n'okuba nti bajja kuza olunaku luno ne lwegata ku nnaku ennaku ziringa 11 ennaku 11 ezo ziri global ezikwatagana ku byobulamu. Waliwo olw'okugema abaana, waliwo olwa hepatitis, waliwo olw'omusaayi, naye ne luno olunaku olwa AIDS ne luba nga lwakkirizibwa okubanga nalwo lubeera olunaku olwogerwako oba olukuzibwa naddala mu public health sector okulaba nga abantu bongera okukola awareness okutegeeza abantu ku bulwadde buno ate era n'okulaba engeri gye bayinza okubanga bataasaamu abalala. Uganda bwe yafuna obulwadde buno olw'ensonga nti okumanya kwali kutono nnyo ebiseera ebyo ebisooka, era waliwo omuyimbi Fire Bongole Lutaaya eyajja n'atandika okuyimba. Abantu bangi bagamba alabika yataleka kakokolo, alabika alimba, si mulwadde, toyinza kuvaayo n'oyogera nti oli mulwadde. Naye ekyamazima y'omu kubalabula abantu n'abategeeza nti obulwadde buno ddala gye buli teriba ddogo, wabula oba ofunye obulwadde buno obwa mukenenya, era mu ngeri y'emu abantu batandika okuzibuka amaaso. Bangi bagendanga mu ddogo ng'oli agenda ku basawo ne bamulimba, ne balya ente ze, ne balya embuzi ze, ne balya enkoko ze nga towona kubanga ekyamazima kiri nti bw'obanga ddala oli mulwadde ate ndafuna bujjanjabi bwa bulwadde obwo obukuluma kizibu nnyo okubanga owona. Naye yavaayo n'ategeeza abantu, n'ategeeza ensi yonna, era ensi yonna netandika okukkiriza nti oba oliawo wateeka okubaawo ekikolebwa okukendeeza ku nsaasaanya y'obulwadde buno. Obubaka batandika okujja ne bategeeza abantu engeri obulwadde buno gye bukwatamu, era nga bw'otambula mu masomero, bw'ogenda mu bitundu ebyenjawulo, kampeyini zatandika nnyo okutegeeza abantu engeri obulwadde buno gye bukwatamu n'engeri gy'oyinza okubwewalamu. Wadde kampeyini zagenda maaso n'okweyongera, abantu baali balina obutamanya bungi, era obutamanya obwo nga bwaleeta ensonga eya stigma, ng'omuntu okumanya obumanya nti gundi alabika mulwadde wa mukenenya, ng'ekyamazima tasobola kulya naawe emmere, ne ku ssomero ng'abaana baddukayo. Okumanya omanya nti tata oyo yafudde siriimu ng'abantu ne ku ssomero baddukayo. Embeera yali mbi nnyo eya stigma, era abantu bangi baafa, abamu bettana bokka ng'oli asobola okunywa obutwa olw'okuba ategedde nti alina obulwadde bwa mukenenya, olw'okuba bamugambye nti alina obulwadde buno obwa mukenenya obwa siriimu. Bantu bangi bakyawa bannaabwe, bantu bangi bagenda maaso ne baboola abantu baabwe abafamire zaabwe nga babalanga kuba nti balina mukenenya. Abantu bagobwa ku mirimu ebiseera ebyo, era ekitongole ekya Taso e Masaka eyo kyekimu ku kyakumaakuma kati families ezaali zirina abantu abalwadde bamulekwa abaali bafiiriddwako abantu baabwe ne bagenda mu maaso nga bababudaabuda n'okubabuulira ku nsonga eno eya mukenenya. Ne batambuza eddoboozi lino, era oba oliawo eggwanga ne litandika okutegeera nti obulwadde buno gye buli. Uganda efunye omukisa nti y'emu ku ggwanga erifunye ebirabo eby'amaanyi naddala mu ngeri gy'eribadde likwatamu ensonga zino eza mukenenya. Ensimbi nnyingi ezibadde ziweebwayo eri amalwaliro, ebitongole ebitwandikiddwawo n'okutuuka n'okuba n'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission, ng'ensonga eri nti Uganda eraga okufaayo kulaba nga obulwadde buno bwa mukenenya bukendeera. Olutalo olwo mu kululwana, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku babadde ku front mu kulaba nti obulwadde buno bwa mukenenya bulinyibwa ku nfeete, era mu lutalo lwe awangudde ebirabo bingi olw'okulwana okusobola okulaba nti atereeza eggwanga lyattu Uganda n'okukendeeza ate ku bulwadde engeri gye butambulamu. Bwe bamala okubutegeera ddala nti gye buli n'engeri gye bukwatamu, enteekateeka eyaliwo y'ey'okutegeeza abantu enkola, era waliwo kampeyini ya ABC nga bategeeza abantu nti ekisinga okubeera ekikulu naddala bw'obanga okyali mwana muto to abstain, okugenda mu maaso n'okuba nga teweetaba mu bikolwa bya kwegatta, kubanga kyalagibwa nti oba oliawo y'emu ku ngeri ennyangu oba obulwadde buno mwali businga okuba nti buyita. Eyo kampeyini ya ABC yayogeranga nnyo ku abstinence, n'eyogera nnyo gw'omufumbo okubeera ng'obeera faithful
ate neeyogera nnyo n'okukozesa obupiira bugali mpitawa okusobola okulaba nti obulwadde buno bwaŋŋangibwa era abantu basobola okubataasa obulungi. Kereziya n'ebitongole ebirala okuli bannaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo okuli bannaffe abayisiraamu okuli abakatoliki okuli aba anglikani baatekawo n'enkola ey'okwongera okwogera ku bulwadde buno obwa mukenenya mu masinzizo mu mizikiti era ne kampeyini ezikolebwa mu bitongole ebyo ebyenjawulo okusobola okutegeeza abantu nti obulwadde buno musobola okubumalawo ate nga twegasse wamu okusobola okulwana olutalo. Ezo kampeyini zakola nnyo wano mu ggwanga lyattu Uganda era ne kusawa yalusi yagenda mu maaso ne wabeerawo n'ebibiina ebyenjawulo ebyateekebwawo okusobola okutaasa. Mu masomero ne wabeerawo enkola ng'obupande obwogera ku mukenenya buli mu kompawundi wonna nga buli bw'otambula obupande bukulaga by'olina okukola okwewala obulwadde obwa mukenenya era abaana bangi batandika okutegeera obulwadde buno. Weewaawo olutalo lwali lungi gye tuvudde yonna nga bwe nze nkulaga kampeyini ez'enjawulo naye ne tutuuka ku mutendera ate ogw'okukubiriza abantu okunywa eddagala kubanga ekyamazima kiri nti okusooka tewaaliwo nnyo eddagala ly'oyinza kwogera era bagambanga teri ddagala naye eddagala lyajja ne kibeera nga lisobola okukendeezaako era kampeyini etandika nti bw'otandika eddagala ng'otegedde nti oli mulwadde osobola okuwangala ebbanga eddene sitigima wakendedde ate ne wabaawo embeera eno ey'okubategeeza nti bw'onoonywa eddagala osobola okukola emirimu gy'onoosigala nga oli mulamu. Kampeyini eyo naye yayamba nnyo okukendeeza ku kirwadde kino n'amaanyi gekyali kireese mu nsi yonna. Abantu batandika okunywa eddagala era bangi ne basobola okuba nga bawangaala ebbanga kati eddeneko ng'omuntu asobola okumala emyaka 20 emyaka 30 ku ssaawa ya leero kati oba n'obusobozi obuwangaalira ddala singa oba ofunye eddagala ng'obudde bukyali. Waliwo obuzibuzibu ng'abantu badduka ne mu bufumbo, omwami n'agoba omukyala we ng'ategedde nti omukyala mulwadde oba omukyala n'adduka mu bufumbo ng'ategedde omwami mulwadde. Naye era okubuulira kuno okw'enjawulo n'okunoonyereza okukolebwa kusobodde okutaasa abantu ne bamanya nti kisobokera ddala omuntu okuba nga ono mulwadde ng'ono si mulwadde naye nga waliwo enteekateeka gye muyinza okukola okusigala nga mwenna muli bafumbo ne mubeera ne mu bufumbo bwammwe. Ng'amagezi geeyongedde ng'okunywa eddagala kweyongedde obulwadde buno bwongera okukendeera ku ngeri gye badde busaasaanamu. Era bakubadde bakola risaaki ey'enjawulo ne bategeeza nti kati asinga kubeera mu bavubuka kati kampeyini etegeeza abavubuka ku bulwadde buno nayo ne yeeyongera. Abavubuka ne beeyongera okuba nti butereevu babadde bafuba okwewala ebikolwa byonna. Jjukira wabaddewo kampeyini z'abannaffe nga ebitongole nga Straight Talk Foundation nga boogera kaati abavubuka nga bakubaganya ebirowoozo ku bulwadde buno enfunda eziwera ne kyongera okuyamba abantu bano okutegeera. Waliwo obuzibu nti ate abasajja abakulu baali baagala nnyo obwana obuto era nakyo kyali kyongeddwa akawuka okutambula mu bawala abato ne batakawo kampeyini eyali gye baali bayita ya cross generational sex. Eyo kampeyini yalimu bannaffe aba PSI abo nabo ne boogera nnyo ku nsonga ya mukenenya nga batutegeeza nti si kirungi kugenda mu maaso nakubanga oli musajja mukulu myaka 5 myaka 6 ate oli ku kaana akataako emyaka 2. Eyo kampeyini yayambako okukendeeza ku mbeera eyo kuba abantu bangi abaali abakulu ate abaali basiiga abaana abato ate n'abaana abato abo nabo ne basiiga bavubuka bannaabwe. Ensonga eyo yayamba nnyo okwongera okukendeeza era ku kirwadde kino engeri gy'ekyali kitambulamu sipiidi neeyongera okuba nga esalibwako. Wetukidde olunaku olwaleero ennaku z'omwezi lumu Desemba 2021 nga rate emu gy'oyinza okukolako comparison